kyobola banga zino zonna police zebadde bamuteekako ezo tezikuba weevu okudeploying LDU. You are fighting an enemy bachita conventional wars nti omulabe tumumanyi tumwasesi kati leka tuleeta amajega mukubo ono tebamumanyi bajjamuko ne bwakolagana tobolanga bafulu figure beera babagula people power teyagwa balowooza nti baali bamwetoolodde babagula nensigalawo tebalina yololo aisi ate kati oba oguze eki mpulira yonagula Uganda yonna people guli mfulu figure teyali nti oba ali kino oba ali kino oba ali kino bwayogedde ne Bobi Wine bwengabbo yasinze kulabira mu kumuyamba ki kubanga mungambe temulina structure, therefore Bobi Wine cannot assign you that you are minister for what. Sincerely, what talents did Bobi Wine identify in you? Bobi Wine kubanga mukanya kati nagambye tekiri kukuyamba oba nange okumuyamba tuli ku ideas tusharinga. I see. Naye you guys share ideas to sharing generation cause. I see. Nti abavubuka ekiseera kituuse mwami Museveni obuyinza ku generation endako. That's what is uniting us. I see. Kyenzikiriziganya naye nti byonna byayogerako weebali ababbi b'ettaka weebali ababbi sente mu gavumenti weebali abaana abatalina mirimu weebali nepotism eri mu gavumenti tugirabyeko. Tulina president alina emyaka 75 afuze emyaka 35 nkulaze politbureau think tank yenaalemu abetolodde kati awo we tusharingira ideas. Mama wange yangamba nti omuntu bwakula batakyaweka magezi nemwogera muloza bibakanga bajja kubafuga nga mulina ideas empya generation yammwe nga weeri politbureau esigalewo eriemu. Do you have anything? Do you have any plans? Sincerely, you cannot tell me the plan. But do you have any strategies to host the current protocol? Mujijemu mujisese tulokuva weeri. When I heard Bobi Wine talk, Bobi Wine said, we are going to have a landslide kind of change in this country. Do you see that happening so soon? It is happening because if it wasn't happening, President Museveni and his government wouldn't have been in panic. They're in panic? They're in panic. But kati empale zikangana mpulira okumusibira ebivulu bye ng'abalala nga Dr. Chiza Besigye Kano ng'ebibye tebabikwata kumugano consulting abaana ngaye muntu bye tebamukwata tumukunde twamulaze yagambye okutanga ye ng'atambula firire n'agenda ne ku radios n'adressing bo bayina oli gwe batyo nkitege Mugisha Modu atambula namulabe ne Jesse kulyato ngagende ayinza n'okutambula n'atamanya nti abayo ne TV bamuleka wali n'agenda ne ku police naggulu ne yeripoti tosobola kulaba amawulire ga TV nga temuli mawu always yayinoko mpulira kati ono yegwe abantu beebuuza lwaki oli ate envunza kasitofu okutama wansi okita oba omaze okukkiriza nti ekulu kakati buli mukungu wa gavumenti ali Bobi Wine people power people even the president himself. Era nze namuwa amagezi namugaa nti president alekerawo okwogera ku linnya people power alekerawo okwogera ku Bobi Wine kati we babanga people power nafu nga Bobi Wine munafu tutasobola kubakuba kalulu why are they in panic lwaki batabawagizi. With the current situation of the political situation in the country, abantu bonna banabyabufuzi ababasookawo nga people power tenabakuleeta mugendo guliwo bagamba nti you can't win an election eno era bagamba nti tusobola kubanga okola ki owangula kiki ekibagumye ennyo nti mwe mujja kusanga structures saabalwanyize yeeteerawo ate mwe muziwanguliremu nga mumulumiza n'okubeera nti n'okulonda yakutegeka. I want to tell you, nobody is wrong enough to see the future. Tewali amanyi kinaddako nga kaluka 2025. Kyova olaba mugamba si election 2021 mugamba mission. People bamwina mission. Tewali amanyi. Gaddafi yali musajja w'amaanyi. Mpulira. Abaana ne bagenda ne babba emmundu. Bali abaana mukaga ne babba emmundu ku police station. Nalagira ennyonyi ebbenge zigende zikube. Zitaba. That was his down.
abasajja ababadde ennyonyi ze yalina ez'amaanyi yazituma okuba abantu zikuba abantu mpulira n'agenda yina n'emmundu ya golodi yina amasimanya yina omukka ogw'obutwa yina Gaddafi ensi erabye abasajja abamanyi abasinga abo bonna tebaliiwo tuyina Sudan wali Saddam Hussein omanyi Ugandans talk as if change will first happen here. I see. Change has been in this world and it will be there. Leaders can live power. Ugandans basaasanya amawulire agalaga nti bali mu kasonda banyigibwa tebalina ssuubi lifaayo. Omanyi mwamu Museveni kyasinze okukola. Museveni even at his weakest point, Mr. Museveni at his weakest point, Ugandans think he's strong. I see. That's the perception. When he's weakening. That's when people think he's great. Museveni is great. You know you cannot defeat Museveni in an election. That is a perception. I see. And that psychologically it is just in people's heads. Ngo bwavu bubera mbongo bw'omuntu ngayagala nnyo omusajja wabukedeka toli mwavu naye mutwe gugulu. Kituufu. So abana Uganda mu byobufuzi si bavu n'emitwe gyabwe. Because bwamuvaayo mwenna ne mufuna ndagamuntu ne mukuba akalulu anaakabbira wa era ne bwana akabba era results zijja kusigala nga onzijukiza gundi ya Amin naye awo tugenda okutandikira kwa Amin kati soke tuwumbulamu ku kitundu kyaffe kino ekisooka awo ndyoke nkome tovaawo mu bigambo bya Joseph Tabale Mirundi Junior is very confident that this country will receive the long awaited change egenda kola ki egenda kujja njagala tumalize ekitundu kyaffe kino manyi tubali tulunda okubeera ku mirundi official ebikolwa byammwe tugenda birabirawa are you guys going to mugenda kutambuza enjiri mugenda kuba Bob Wine yebwa abagamba tuyina okwawekeninga abantu bave mu comfort zone zaabwe alongside kulemesa abantu almost 1 million mugenda okwawekeninga muti already abaliwo massively bagende balonde oba mwakitandika kodda yaleeta slogan ennungi gye nayagala ennyo twebeereremu mpulira and that slogan is very dangerous twebeereremu abantu kati batuuse ekiseera beebeereremu ffe ng'omulimu gwaffe ng'abafupawo kutegeeza bannayuganda omanyize nasoma psychology waliwo kye bayita Stockholm syndrome kibogera nnyo Stockholm syndrome ye muntu okubonyabonya ate n'osigala ng'omwagala nobeera wakinnyonnyola obeera confident mu mbeera yembi owulira ng'ataagi omusajja ono ankuba naye asasula fees. You are sick of Stockholm syndrome. Kati President Museveni ffe kye tulina okugyamu abantu ye Stockholm syndrome. Oye ndi mwavu naye twebaka ku tulo abaana banaddayo lwatulo. So Ugandans have been put in this corner. They are going through hardship. I see. But they sympathize them. But no, there is a peace. There is a peace. Tetulinga Sudan, tetulinga Rwanda, tetulinga ki. You are poor. I see. There is a peace, but you are paying taxes and the roads are not built well. Yes. You are sick, but 5 years from now you will not educate your son in Makerere because tuition was increased 15% per year. I see. Ningo muntu alina Stockholm syndrome. Syndrome ekyakufuula comfort. Mu maaso tojja ku. Sente zibiddwa mu treasury. Politicians bongera okutta ekintu. How are you going to get those people back? We shall preach. I see. We shall use media. Still we are doing it. We are doing it. I see. The level at which Ugandans have gone out from the Stockholm syndrome because Bobby Wine introduced his slogan twebereremu. Are you trying to tell people that buli omu yebereremu? Bili abiri mu embeere munyiga buli omu agenda asituke twebereremu tugende tufune endagamuntu tugende tukuba akalulu n'atakuba akakuume agende mukuba akalulu mukakuume sobenga Mwami Museveni mwana ali gwe endowooza eri ki ku nsonga eno aba people pange muli 21st generation muna embracing abakadde okujja. I'm giving an example of retired Lieutenant General Henry Tumukunde, who seems to be disgruntled. Omuntu bw'aveeringa general gwe musuubira okuba mu comfort zone naye nadda ku side egamba waliwo ebitali biki bituufu n'agamba there is no space for ideas.
What do you think? Do you think the opposition should just welcome these people as a psychologist and someone who wants change? I think kyandibadde kirungi nnyo opposition ya Uganda oba abali mu opposition okukolagana na buli muntu ayagala enkyukakyuka bw'aba ddala kyaluubiriza kubanga General Tumukunde mbadde saagala mu discussinga nnyo but I still pose questions. I'm not excited nti yazze mu struggle. That is your personal opinion. That's my personal Your opinion is that mukolagane na buli ajja. Naye ukyamuyinako ebizibu bikyali bingi. Ng'omulwadde wa coronavirus alina okusooka okumonitoringibwa bamufuuyire ku spray. Kubanga ekiseera kyajjiddemu ate history ye abadde muntu nga ali eno bakoze nnyo ne President Museveni because to be a general, not only a general, General Tumukunde is one of the historicals. Abalwana. He's been a serving general. From bina abadde wali ne berimba mbu balwana nga ba general nga balimba abamombu mpulira bali basabira bagenze kulwana ku lutalo nga balinda bali. Alwa bago yakawunga. Abakimanga amazi nabagatwa twakube mundu nenga ye yalwana bagamba bakunganya engatto zaabe bakubye kati nabo bagamba balwana and like General Tumukunde ye yalwana and is a very intelligent guy. I understand. I like his intelligence. The general is very intelligent. Ekyo toyinza kimujjako amanyi state bwe function era wabayo you can say person tamale birundi senior akugamba nti ye kyalaba mu General Tumukunde kyeki a person in the capacity of a spy. When do you trust a spy that is not spying on you? I think the opposition mulinga kye mulina. When do you trust a spy that is not spying now? Honesty is like a virginity. You lose it once. I see. General Tumukunde abadde ne mwami Museveni nga General Tumukunde ali mu key positions ezisalawo. Banne minister wa security si kyangu mu ggwanga. Abasajja babeera ba minister wa security mu mawanga amalala n'eri affe mu bitwaidde babeera b'amaanyi. Abo be basalawo be batudde ku politibulo be basalawo. So at this time nga tubuzaayo akalulu kwa Uganda nizibeerabira mangu. Honorable Mama Mbabazi naye bw'atyo bwe yajja n'agamba leero Mwami Museveni mutwala ku mumanyi mubi sayina political powers omusajja oyo yava ku byetwalwana bulungi yagamba sayina amaanyi super minister naye super minister atayina amaanyi kati yaddayo I see. So they have overdone it. Are you trying to tell me nti yalumwa ku musota bw'ogulaba omuguwa lwaki era Tumukunde Dr. Chiza Besigye. I see. Mugisha muntu. I see. Mwekengeramu. Lwaki bano. I see. Era bonna balwanyi. Era bonna bali. Bonna bali ko munsi. Ate abantu abalwana munsi. Obagendanga kompula because they have a historical bond. I see. Omuntu yenna babuka bombu zaabwe bakyazijjukira. Omuntu yenna gwe wasomako naye ku university oba gwe wasomako naye mu ssomero abira mukwano gw'ennyo. Abira mukwano gw'ennyo. Ne teacher. Ne omusomesa yakusomesaako bw'omusanga olina okukola ki? General Tumukunde ne President Museveni baabuuka bomu. Bali mu nsiko bali obuwuukiwuuki enjala yabaluma bonna. I'm not seeing a fundamental reason why Mr. Tumukunde is leaving the NRM party. To join the opposition struggle. Sirabawo fundamental reason yebawo. What if he is right? Don't you think it's very important? Let me assume he's right. Your statement is not so nti kyabuvunaanyizi era kyamagezi ab'opposition okukolagana na buli omu asobola okutwala struggle y'abannayuganda okunyumirwa mu maaso. Njagala oweeyo banno abawagira people power, banno abasuubira okuwagira people power, n'abalaba nga tebannasalawo abaliwozezza okukyuka ebigambo ebyolowooza nti gwe bitwala ekintu kya people power mu maaso. Bannayuganda abandaba people power eri ku cause y'abannayuganda ffenna okulaba nti tununula eggwanga lyaffe eribadde mu buwambe emyaka 35. Nkubiriza aba people power oba ab'opposition mu Uganda tukuume emirembe mikulu nnyo. That's very important.
eggwanga lyaffe ddene nnyo. Uganda eno yaffe era tetujja kufunayo nsimbi. Okwagala eggwanga lyaffe kiri mandatory kya buzaali kitukakatako. Era okwogera ensonga eziruma eggwanga lyaffe kya buli omu si kyawona lebo Kyagulanyi yekka wabula kitukakatako nga ffe Abannayuganda. Kubanga Uganda bw'enaabeera mu levo gy'erimu n'eddeemabega abaana baffe ne bagenda okukulira. Kinaatuyisa tutya emyaka 5 okuva kati nga twanoonya enkyukakyuka naye nga Abannayuganda abamu bagirwanyisa. So nenkubiriza abantu bonna okujja ku koozi eno ey'okuwagira enkyukakyuka, mugende mwewandiise mufune endagamuntu, mukuume emirembe, ekyokubiri mu respectinga amateeka. Enjiri bagitambuze, enjiri mugitambuze naye nga mugitambuliza mu mateeka. Nensaba abakulu ab'ebyokwerinda najjalala mukulu wange General David Muhoozi yalaze okwagala okuteesa ne Mwami Kyagulanyi akome ku basajja yabadde Kainerugaba first son Kainerugaba Muhoozi. Message yange gye mwesinga obukulu akome ku bakulu b'ebyokwerinda okutwalira amateeka Katanaba kwagala bakanyuga bucupa bebakubidde mu biduula because that's relevant bituyamba. Bwe bakubira mu kimalaya bwe bamukubira mu loogi ebyo bituyamba aba yakimyeyo. So let us discuss things that are taking this country. To discuss ensonga ez'omugundu. Rita omwana omuto Rita yafudde. No mugenzi omwana Kyeyune. These are important issues. Other than tweeting on small fights, bano bekubye obucupa za hooligans. Bali mu mabaala gaabwe, malaya ali mu loogi. Febyo tebitukwatako. But let us discuss national issues. Let us respect human rights and let us respect rights of all Ugandans. We twasembayo obadde n'ekitongole Lift the Child Foundation. Could you update us on what is happening? Lift the Child Foundation ekitongole kyange kyempitamu okuyamba abaana. Nebaza bonna Abannayuganda abankwatiddeko n'abasuubira okunyambako. Enamba yange eri 0751 804069. Abaana mbazaayo ku ssomero, mbagabira ebitabo, mbagabira peni, mbagabira emifaliso, mbagabira blankets. Addressing obuzibu bwabwe. Kubanga struggle yesu tugirimu naye ate tulina implementinga okuyamba omunaku tekikwetagisa na kubeera na position. Okuyamba Omunnayuganda munno. So initiative eyo nungi nnyo era nebaza abanyambyeko okulaba nti Lift the Child Foundation gye natandikawo okuyamba abaana abatalina mwasirizi mu Uganda egenda mu maaso. Abadde Tamale Mirundi Junior ate nga Tamale Mirundi Senior namufunye ngako olwale tubadde live on Tamale Mirundi Official. Njagala okubategeezaako yenze Saalongo Kanka Kaputa mbeera ne mukulu Faruku ye yeetika ebisawo okujja okubanga tusisinkana mu maka g'omukukunavu ne tusangayo omukukunavu Senior oba omukukunavu Junior. Mbategeeza Joseph Tamale Mirundi yatuwadde right okubeera nga tuddira obutabo bwe tubuteeka mu audio format. The last time I talked to him, he asked us that we could translate these books into audio formats. Kakati mwerinde. From Mafia Panic to The Invisible Hand to The Invisible Force up to Bloody. Obutabo bwonna tugenda kubuza mu audio format. So genda waliwo playlist eri ku mukutu guno egenda okuyitibwa obutabo bwa Tamale Mirundi oba Tamale Mirundi books. Olondeyo title gy'oyagala tugenda kuba tugikusomera in episodes osobola okubanga ogifune courtesy of the political scientist Joseph Tamale Mirundi. Information ebadde nnungi ya Joseph Tamale Mirundi Junior twongera okubakubiriza era ku video eno yennyini kebera wansi wano Lift the Child Foundation. His number is written down here on the video description. Mwongera okusubscribe nga n'okulayikinga naye ekisinga obukulu musaasanye video zaffe zino information yenu etuuke ku Bannayuganda. Tamale Mirundi Junior bayogerera, Mirundi Senior bakuba, nange Kanka nange nyina gwempagira. Mukapasa yange nange we nakyazibwa yababuulira lwaki nange nina omusajja omukulu gwempagira okubanga yatuula mu ntebe ku saidi y'enkyukakyuka mu ntebe ya efuga eggwanga lino. Kamba sibo lunaku olwaleero mweraba.